That is what I shall say before the Holy Spirit see unto you.
Mumirembe twegaye Mukama. Mirembe kifakulu n'obulokozi bw'emyoyo gyaffe twegaye Mukama. Mirembe gy'ensi yonna obunywefu bw'ekereziya entukuvu eza Katonda n'okugattibwa kwa zonna twegaye Mukama. N'ababajingira mu bakabona abalabirizi bonna bakabona abeesigwa abadinkoni mu Kristu abaawule bonna n'abantu abakkiriza twegaye Mukama. Eggwanga lyaffe okubeera obw'emirembe era okugoberera ekigambo kya Katonda eky'amazima twegaye Mukama. Obusumba buno na buli busumba na buli dinaali na buli paalisi na buli kibuga n'ensi na buli kyalo n'abakkiriza ababirimu twegaye Mukama. Ebiro by'omwaka enkuyanja ebibala eby'ettaka n'ebiseera eby'eddembe twegaye Mukama. Omwana n'ery'omwoyo omutuukirivu kaakano n'ebirejo n'okutuusa emirembe n'emirembe. Amiina. Mu mirembe twegaye Mukama. Onye tulokole tusaasire era tukuume Ayi Katonda olw'ekisa kyo. Mugole waffe omutuukirivu ennyo omulongoofu asuutibwa era agulumizibwa nnyina Katonda Mariya embeerera dinadde awamu n'abatukuvu bonna katweweyo ffenna na buli kinnoomu n'obulamu bwaffe bwonna eri Kristo Katonda. Bya Padre n'Omwana omukulu. Katonda yetegereza mu mayumba gaakyo nga kyekiddukiro. Moyo moto cherevu, moku wa
Ni Kristo Mungu wetu, tulipofurahisha wanafunzi wawaahidi Roho Mtakatifu, wakahakikisha wenyewe kwa heri ya Baba, ni wewe Mwana wa Mungu, Mwokozi wa ulimwengu. Like a radiant star in the dark night Amen.
Saba ebitiibwa era Katonda bwe yateekawo ng'asaba abalabirizi wa metropolis entukuvu eyasozuusa era eteekebwamu ennyo ekitiibwa gwe kitaffe era Ssaabakabona owangaale emyaka mingi. Aliko omukisa era Katonda bwe yateekawo omulabirizi w'obulabirizi obutukuvu era obuteekebwamu ennyo ekitiibwa. Ekitundu nga bwe kijiddwa mu bikolwa y'abatume ensula ya 21 olunyiriri olwa 26 paka ku lwa 32 wekisookera wano ambaako n'atwala abasirikale n'abambi n'aserengeta gye bali mbiro nabo bwe balaba omwami omukulu n'abasirikale ne baleka okulaba Pawulo. The righteous man shall be glad in the Lord and shall hope in him. Matayo esula y'okutaano okutandikira ku lunyiriri 14 paka ku 19 wano wekisookera awamu n'amagezi tutegereze. Awo Mukama n'agamba abayigirizwa be nti mmwe muli kitangaala eky'ensi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa, so tebakoleeza ttabaaza ne bagivuunikira ekisero, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakira bonna abali mu nju. Kale ekitangaala kyammwe kyakengawo ekityo mu maaso g'abantu, balabenga ebikolwa byammwe ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe oyo ali mu ggulu. Temulowoozanga nti najja kudibya amateeka oba eby'abalanzi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. Mazima mbagamba nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo, ennukuta emu newankubadde akatonyeze akamu ak'omu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago wadde erisinga obutono era anaayigirizanga abantu bw'atyo, aliyitibwa asinga obutene mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye buli anaagakwatanga era anaagayigirizanga, oyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mu bwakabaka obw'omu ggulu.
Sasira kukumbi aikatunga ulisatu Mama sasira Uroweza Mukama katonda sojukenga sabalagizwa ffe kakano na bulijjo n'okutuusa emirembe. Among the first, O Lord our God, remember our Pope and Patriarch Theodoros, our Bishop Constantinos, our Archbishop Hieronymus, the Holy Priest Ironius, Ioannis, Emmanuel, Sterius, Athanasius, Joseph, Simon, Christophoros, Joseph, Abraham, Paulus, Macarius, Romanos, Stefano, and also, Lord our God, remember all the people present here who came from far and near. Remember all the names of the living which we remembered preparing this holy gift. Bulijjo kakano nadino kusa emirembe n'emirembe. Emirembe n'emirembe.
Kurubana iriabo tueke mioyoyo anos cometas cardia. Abayonani balina abakatonda 12 era nga balina n'ekyoto unknown God. Kakati Paulo bwe yagenda okubabuulira enjiri bamukuba kibooko kwegamba okudrawing attention yaabwe yagamba ntino that unknown God wekolaki wembabuulira akati awo ne bamwegeka amatu ate ye era omutukuvu era eyatwala enjiri mu Alaska St. Innocent yagenda n'abulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Fenna abakkiriza Orthodox mu Uganda ate namwe abagoberezi kubanga tulina abakkiriza n'abaki mu abakkiriza n'abagoberezi tubaaniriza Sebo Sabasumba Hieronymus webale kundabisa mubulidde bwasomye evangeli we bagambye nti oli bwakoloza ettala agiteekawa olwo abantu bakola ki munengedde entebe gyentuddemu jjajja taata sipaata entebe yatuulangamu ali waliwo engero bajjajjaffe ze baagera kitagenda akola ki asala ki tugamba nejjajja waffe Badya musajja kitalo Kabanda mukimanyi abantu bagezaako okutugabana mu ngeri ki mukimanyi abedda abazungu naddala eyo mu bali batula ebagabana ki Afrika mwe muli Bafaransa mwe muli Bangereza mwe muli bwe bati kakati naffe bagezaako okutugabana
you are Greek, you are Russians. Naye ffe obuteefaanyirizaako bye baatandika obuminsani mu Uganda. Bwe njogera nti nno bwe baatandika obuminsani mu Uganda, okimanyi bwe nange engeri gye batuzaalamu bazadde bange n'engeri ensigo ze gyanjira ki kwegamba eryo bye bazaala nga bazaalidde ku kitooke, eri abo bye bazaala nga wagenda okukima amazzi n'akubawo n'omwana, eri okwe bazaala nga bamusaze sesaria. Kakati nze naawe oyinza okumanya ddi bakuzaala batya? Naye oba bakuzaala batya, naye kikulu nti ffe tuli Aborthodoxi abaana madala. Okubeera politically correct, ffe twazaala Patriarchate ya Alexandria. Ffe twagizaala, we embraced it before it embraced us. Ffe twale ku musano gwa Orthodoxy mu Patriarchate ya Alexandria. Ffe twaba omusana, ffe twabazaala, kubanga ffe twagenda gye bali nga bo tebalaba kujja gye tuli. Ssaabasumba Hieronymus, omulabirizi waffe Constantine, nga bwe tugambye kitagenda azaala bagenzi. N'olwekyo bajjajjaffe Sparta, Obadiah bwe baatuzaala, ffe ne tukola ki? Ne tutambula ne tugenda. Singa tebaaliwo nze n'abaana baganda bange era ne bakabona bonna tebaali badde wane olunaku lwaleero. Uganda yaffe Ssebo Ssaabalabi zijjukira obulamu bwe wasoma obw'amazuukira weyogera mirembe mirembe mirembe, twagalana twagalane twagalane twagalane. Bw'oba weeyagaliza tweyagala bakola ekibi nawe tokola kibi. Tugamba okusonyiwagana, otusonyiwe ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa abo abatwonoona abatusobezaako. N'olwekyo oyo yatayagala tusonyiwa bw'atuukanga wali agambe nti no tonsonyiwa bibi byange, nga nange bwe saagala okukola ki? N'olwekyo mbasaba mwenna Orthodox n'abatali Orthodox musonyiwagane. Naddala singa kibadde kisoboka, oli eyakusobyako nga yeetanaba kujja gy'oli okugamba nti nsonyiwa, bw'oba okola ki? Bw'oba ogenda omugambe nti nonkoze ki? Nsonyiwe. Kika kiki kitya? Olina engoye okyusa, engatto okyusa, buli kimu, naye n'omanya muno ali awo talina. Kakati tebakitegeeza ki? Omwoyo gwa Orthodoxy kwagala
nakusonyiwa mwe gwa orthodoxy balaba mwena munekanye emwena singa mbabuuza engoye zammwe ze mwambadde mwakazoza emirundi emeka emirundi mingi naffe muzikiriza orthodoxy Baswahili tugamba nti no tereza si okwanguka okuseerera si kwekola ki si kwekuba wansi enkonge gwe kukoona osikwa n'okola ki ate bw'otambula waliwo enkonge we yakukoonera okola otya weegendereza n'olwekyo stagnation is damnation twagalize mubawagire Yesu lumu bamubuuza baleeta ekisente dinari ng'ekimu kiriko omutwe gwaki gwesiiza egamba okwagala okukema Yesu ne bamubuuza tuwe omusolo eri Katonda oba tuwe Siza nalaba abamuteze ng'anamo bwe bakola ki tubatega kirungi akabuuka wa gundi ne gundi Yesu yakyuka n'abuuza ebya Siza mu biwaani n'ebya Katonda mukole ki n'olwekyo nammwe ebibiina ebibali mu mutima gwammwe bye muba omuwa nebitula ebisabalala bye muba muwa tusigale nga tuli ba Luganda tusigale nga tuli ba mukwano n'olwekyo nabano abatulabisa ogamba nti ffe tuli Bayonaani ffe tuli Barasha tusigale nga tuli ki Orthodoxy eyetaala bajjajja Soko je. Oh,
dde n'okutuusa emirembe n'emirembe. Kibere gy'oli Kristo Katonda waffe, ekitiibwa kibere gy'oli. kakano n'ebijjolo okutuusa emirembe n'emirembe. Amina. Mukama saasira, Mukama saasira, Mukama saasira. Mu linnya lya Mukama Yesu Mukama omukisa. May he who ascended in heaven in his glory, Christ our God, through the intercession of the very beloved Virgin Mary, the precious, life-giving cross, the protection of the Honorable Father's intercession of the Honorable okusasira ayi Katonda okusasira okungi era omwoyo omwagazi w'abantu olw'okwegayirira kwabakitaffe abatukuvu Kristo Katonda waffe otusasire era otulokole. Twagala okubaaniriza mwenna abantu basobodde okubeerawo enkya ya leero olunaku luno olw'ekitiibwa olufaanana bwe luti. Mu kiseera kino nga tukomekereza liturigi enkulu, tugenda okuba n'okusaba mu ngeri ey'enjawulo olw'abakadde baffe bano ababiri abo balukulwe ba Uganda Orthodox Church, abajulizi Bishop Sipati ne munne Human Rights Obadiah Kabanda basajja kitalo. Olukolo okugenda okuddawo okubajjukira mu ngeri ey'enjawulo. Naaba abayise n'emisuba walyammwe musobola ogikoleeza olw'okuba nti tuli bangiko okusinga ku nkola eya bulijjo. Tujja kusaba mwenna abalina emisubaawa mugikolereze ebifo byammwe gye muli, temujja kujja wano muleke abali eno tusigale eno namwe musigale eyo mu bifo byammwe. Omukolo Ssabalabirizi wa Uganda Orthodox Church His Eminence Metropolitan Hieronymus yagenda okukulembera mu kitundu kino. Tubaaniriza nnyo nnyini ddala.
Sasire aikatuna mukusasira bumunju wekule tukwegayirinde ulire asasira Mukama sasira Mukama sasira Mukama sasira Aletwegayira nukumbula kubemiro byawe bisaho Kristoforos omulabirisi Obadia kabonera kimandira kirabaweza banafa abe bakaira n'okusoni w'ebintu byabwe ebigenderere n'ebitali bigenderere Mukama sasira Mukama sasira Mukama sasira Mukama Katonda waffe atekka emyoyo gyabwe abatukuuli bawummulira okusasira kwa Katonda n'ekisa kyo tekirimu ate era n'okwagala kwe eri omuntu tekunyonyolekeka n'obufuzi bwo tebulina busika era gwe tolina kwekubira eri abantu kubanga walagira buli muntu okusasula ebbanja kyenkani ne ku nkomyo y'obulamu bwa buli omu n'olwekyo tukwegayirayo Mukama Katonda owunze omwoyo gw'omuweerezaawo Kristoforos omulabirizi muganda waffe era muweereza munnaffe eyalakidde n'essuubi ery'okuzuukira alali bulamu butaggwaawo era omuteeke mu nsiisira y'Abulahamu Isaaka ne Yakobo nga bwe mulonda okukola nga liturujia mu eklesiya y'oku nsi
bw'otyo era mumufuule akole kyekimu ku mmeeza yo ey'omugulu. Mukama nga bwe wamuwa ekitiibwa eky'omwoyo mu bantu, bw'otyo nga talina kinenyezebwa, era mukkirize mu kibinja ky'abamalayika mu kitiibwa kyo. Nga gwe wagulumizibwa mu bulamu bwe ku nsi, era bw'otyo ofuula okufa kwe ku nsi eno okuyingira mu bukatukuvu, era n'omwoyo gwo ogugabire wamu n'egyabo abakusanyusa emirembe. Wegayire Mukama. Tukwebaza ayi Mukama Katonda waffe, kubanga obulamu bwo bwokka bwe butafa, era n'ekitiibwa kyo tekitegerekeka, n'ekisa kyo tekidimika, era n'okwagala kwo eri omuntu tekunyonyorekeka, n'obufuuzi bwo tebulina busika, era gwe tolina kwekubira eby'abantu, kubanga walagira buli muntu okusasula ebbanja kyenkanyi mu nkomerero y'obulamu bwa buli omu. N'olwekyo tukwegayira Mukama Katonda waffe, omuze omwereeza gwo Spartasi Obadia Tumantwaji Kabona muganda waffe era muweereza munaffe eyeebakidde musubi y'okuzukira mu bulamu obutaggwaawo, era omuteeka mu nsiisira ya Abrahamu, Isaaka ne Yakobo, nga bwe wamulonda okukola nga lifulikiya mu Klesiya yo ey'okusi, bw'otyo abamufuule akole kimu ku mmeeza yo ey'omugulu. Mukama kakuwamu ekitiibwa ky'omwoyo mu bantu, bw'otyo katalina kunenyezebwa, era mukkirize mu kibinja ky'abamalayika mu kitiibwa kyo, nga bwe wagulumiza obulamu bwe ku si, era bw'otyo ofuula okuva kwe mu si eno okuyingira kwe mu batukuvu bo, era omwoyo gwe ogubalire wamu n'egyabo abakusanyusa. Wegayire Mukama. Muganda waffe era muweereza munnaffe, ayi Kristo Katonda waffe, era eriiko kye tuwa ekitiibwa awamu n'ekitabo ataliiko masooka, era n'omwoyo gw'omutuukirivu n'omugabi gw'obulamu, kaakano ne bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe. Oh, you are the resurrection and the repose of the servant of God and the concerebral Christophorus, and also the servant of God at Madrid, Obadiah, commit their soul in the bosom of Abraham, Isaac, and Jacob, now and ever, and the ages of ages. Obadiah, yebaze Kristo Katonda waffe, era eriwe gye tuwa ekitiibwa wamu n'ekitabo atalimu masooka, era n'omwoyo gw'omutuukirivu era obugabi bw'obulamu, kaakano na bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe.
okwegalira abasabalabizi waffe mukama yesu kristo katonda waffe osaasira otulongole. N'essanyu lya nsuso era neebaza okwewaayo kwonna kuliwaddeyo ku budde bwammwe. Bamanyi nti naye muwiki gye tujja kubeerayo n'omukolo gw'amaanyi gubalinze okutegeka naye ne mugamba nti tujja kulitumira mwana. Munzikirize era nzinyalirize n'okwebaza okw'ensuso bakama baffe okuva mu Buganda. Tubaaniriza era tubaaniriza Makezi. Abakkiriza baffe abaagala mwenna tubaaniriza wano we muli wammwe muli waka naye tekitugaana kubaaniriza. Tubaaniriza kubanga mumanye ekiseera kino akokunoonya school fees we tuli okutumbula ndaba n'abamu batandise okutumbula we tuli mubyaleero naye mukwerekereza ne mugamba nti mujje mubeere naffe. Ate ne maaso gange wano ndaba bannamawulire munzikirize mbaanirizaako ensuso kubanga mukutabeerawo abatasobodde kubeera basobola kufuna n'olwekyo ndimukakafu nti abatasobodde kubeera naffe bye mututte mujja kubatoosaako bulungi. Mukimanyi bulungi tetukuŋŋaanye wano na nsonga ate ensonga eyo nkulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abasobozi. Era olw'ensonga eyo gye naayogerako ebintu mbufunze nga bwe ngambye ku nsandiikwa tusobole okwekwate ffenna kitole kimu tusobole okutereeza Katonda n'okumwebaza olw'ebirabo ebibiri bye yatuwa. Omukono ogumu Bisopu Sipaaka Christopher ate n'omukono omulala Archimandrite Obadiah Kasolo. Bano nga baagalwa bw'otunuulira hisitole y'abantu ate era n'okusingira ddala bw'otunuulira ebiwandiiko ebitukuvu olaba nti Mukama Katonda waffe asalawo mu ngeri etategeerekeka n'alonda abantu be batuukirize miisoni ye. Nja kaddamu ba bwe tunaatambulira ekiseera nga kituuse nga Mukama bw'asazeewo mu ngeri mu makati gaffe ku poyinti emu ya history agolola omukono gwe Mukama Katonda waffe ng'ayiba mu ggulu n'alondamu abantu mu ngeri etategeerekeka mu ndowooza yaffe yaabo batuukirize miisoni nga siraba kujja ku Obadiah ne Sipaaka nga balonde ba Katonda. Munzikirize tutambuleko katono mu Bayibuli awo kuba mumanyi mwenna abali wano mufaayo okujawalijja. Bikira Maria mulonde wa Mukama. Bikira Maria siteyeronda yekka, Mukama ye yamulonda. Ate yamulonda olwa miisoni ya Katonda agituukiriza. Era naye teyali mubi n'addamu kibeere gyendi nga bw'ogamba. Era miisoni n'agituukiriza mu ngeri ekyobo. Ekyaki yonna gyegenda
church etendereza essuuta Bikira Maria. Kubanga wakati mu kiseera kiri ng'alondebwa abantu oweereddwa omukisa bakasi olondodda emirembe gyonna banaakuyita ng'aweereddwa omukisa. Kati gwani oyinza okujja mu kyasa kino n'ogamba nti nze sijja kuwa kitiibwa ate ng'ogala toyagala Katonda, tojja kusuuta, tojja kutendereza Bikira Maria. Akaseera nga kayiseewo ate era Mukama Katonda waffe oyo akwagala ennyo n'agwa mu ngeri ekiyiifuyiifu ku Sawulo. Yali agenda kuyiiganya kyaki naye namugamba nti eggwaayo kati ogenda kubeera muweereza wange ate era omuweereza wana wange otuuse obubaka bwange. Pawulo ayimiridde mu makati g'ekyaki ya Kristo ng'eddoboozi lye liri waggulu nnyo nga ne muganda wange bw'abagambye nti ebigambo byatuuka ku nkomerero y'ensi n'eggulu ne lyogera ekitiibwa kyawe. Oyo ye Sawulo eyafuuka Pawulo. Bujja kugenda mu maaso nga gwaka kubanga muli gw'Orthodox, gw'Eklesiya y'Orthodox, gw'Eklesiya ya Kristo bujja kugenda mu maaso era bujja kwaka. Abamu beetyala okubanga batono, temwetyala okubanga abantu tebatandika kuwulira eddoboozi lyabwe ly'abantu. Ekikulu kubeera n'amazima, ekikulu kubeera ne Katonda. Abantu tebabeera bangi nga balina Katonda. Abantu nabeera omu n'abuna ensi yonna kubanga atendeke amazima. Sijja kubeera oluvannyuma lw'emyaka 5 naye ebigambo byenjogedde bijja kubeera oluvannyuma lw'emyaka 5. Bisomero nti ng'ayonze okulondebwa Pasipata yali ng'alaba myaka 5 maaso era kakabijjetulaba yali nga myaka 5 eribanyoga tetutegereka okutegereza. Oyo ye mulonde wa atuyita leero tusobole okujaguza okwagala kwaffe era ajja okutuyitanga buli 3 June tujaguze twebaze Mukama. Yanze nnyo Ssebo Ssaabalabirizi n'obubaka obwo. Ebyo biwedde tujja kubasaba ate mutwegatteko olw'okuba nti bazze kulamaga tetuyinza koma wano bwetutatuukako bataata abo ababiri aboogerwako twagala tutukewo nabo tugenda kukolerawo omukolo omumpimpi etegeezeddwa nga waliwo bannaffe abalamaze engendo empanvu okuvaawo nabo ogenda enangoolo ne wakati muffe waliwo eyalamaze okuva essango mu bigere emukulu Kasozi najja okulamaga olw'abakadde baffe ababazirizi. N'olwekyo mu ddakiika ezikkirira bataata bagenda kukulemberamu wamu ne bakafuna n'enkwaya naffe ffenna tugenda okusooka twawali sipaati
tulamagewo n'oluvannyuma genda wali basajja sitalo bataata abo bombi beebase kasozi kuno n'olwekyo temukoowa mugumiikirize tubaniriza kitaffe era omulabirizi ate era muweereza munnaffe Kristofolos eyeebaka olw'okusonyiyibwa ebyonoono bye bigenderere n'ebitali bigenderere. Mukama saasira, Mukama saasira, Mukama saasira. Ate Mukama Katonda ateeka omwoyo gwe abatukuvu gye bawummulira okusaasira kwa Katonda obwakabaka obw'omuggulu n'okusonyiyibwa ebibi bye begayire Kristo kabaka atafeera Katonda waffe. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Begayirire Mukama. Mukama saasira.
kusimamira sitani yazizo okufaira yawange nsubulamu ayi mukama gwenyini womuza omuweereza gw'omuweerezaawo Christopher omulabirize yeebase era muganda wange era muweereza munnaku mu kifo ekitangaavu mu kifo ekiseeneekera mu kifo ekiweweevu mu kifo eteri kulumwa na bikowe musonyiwaayi Katonda buli kyonoono kyonna kyeyakola mu bigambo ba mu bikolwa Katonda waffe ow'ekisero mwagatwala kubanga tewali muntu mulamu atayonoona kubanga gweweka gw'omulongoofu obutuukirivu bwa mirembe na mirembe gyo era n'ekigambo kyokya weegayirire Mukama okujuukira obulamu era n'okuumula kw'omuweerezaawo Christopher omulabirizi yeebase muganda waffe era muweereza munnaffe ayi Kristo Katonda waffe era erigwe gye tuwa ekitiibwa awamu n'ekitabo ataliko masooka n'omwoyo gw'omutuukirivu era omwoyo gw'obulamu kaakano ne bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe. Twegayirire Mukama kubanga gwe kuzukira obulamu era kubanga gwe kuzukira obulamu era no kwomuweerezaawo era muweereza munaffe Christopherus Spata Sebanja Mukasa eyeebase Kristo Katonda waffe era erigwe gye tuwa ekitiibwa awamu n'ekitaawo atali ku masooka era omwoyo gw'omutuukirivu era omugabi w'obulamu kaakano na bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe. Twegayirire Mukama for you are the resurrection and the repose of the concelebrant Bishop Christopherus Spata also commit his soul in the bosom of Abraham, Isaac and Jacob. Christ our God, and you we ascribe glory to the Father, Son, and the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. okujjukira kwaffe kuliko n'ayise Luganda muweereza munnaffe era muganda waffe asaanidde okwogerako obulungi era n'okujjukirwanga okujjukira kwaffe kulikoma ayise Luganda muweereza munnaffe asaanidde okwogerako obulungi era n'okujjukirwanga
Gabona Achimandaraiti Obadia Muganda wafera muwereza munaffe era n'okusonyibwa ebyonono bye bigenderere n'ebitali bigenderere. Mukama sasira, Mukama sasira, Mukama sasira. Atyo Mukama Katonda waffe ateeka omwoyo gwe abatukuvu gye bawummulira okusasira kwa Katonda obwakabaka obw'omu ggulu n'okusonyibwa ebibi bye. Twegayirire Kristo Kabaka atafeera Katonda waffe. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Twegayirire Mukama. Mukama sasira. Number 2.
chochote chilikoma, chukizo chote chilikoma. Bishop Seban Despotas Mukasa Laubeni Bombino Muko Achiman right Basaja Chitano Bachupire Basaja Bayanaka Spotas Mukasa Neva Mukanise Uganda Neva Saja Chitano Neva Kiwa Omoyo Basune bitabo ne basune chama Jomsodokisi mwe muri amazima Kasoke tera sema kesuso omutaka Mbase nsaba abayimbi bagenda maaso akayimba ako kakatambulize ddala Archbishop waffe atuuse muyimirireko ng'akayimba ako kagenda maaso Nakalulu ate ne Bishop wa Thousand Sudan obugalo chwa endele kupiti eyo kola obugalo bw'aba Bishop bannaffe Wendi mwafura temaliba.com rabaluno nayende musiyabuka ensozi n'emigga munsolenka mwe mwabulye ekigambo basajja kitalo yali munnategera mutabani wa Langa yona omugenzi mama nakitoba yayosa nayola Sache megete Obati ya mzira Spaka smukasa Yazala mulawa Nasone bujo Lusungu na lufua Basacha wazira Basilikala bakubu Bakolere nseno Ebirunja magero Mwebale Wembi mwafua
ndoza nakwebaza banete mwogere nnyo. So neyanziza nnyo omujustisi nga bwetugambye okubuuza kubuuza mu linnya lya mukama wange atwala ekitundu kino omukyala Keto era Nakibirige nga nze mpayisibwe ow'ekitundu kino balamusiza nnyo mwebale okujja si bali okujja eno akantu ako kakutte era nenkawuliriza nga ndaba nga kansonga kiffe twalise bajja wano naye ffe twagenda wa twagenda eri kale abatandisi b'ensonga eno mwebale nnyo mwebali ddala akazindalo kano kankawo mukama wange atwala omuluka guno erinnya Samuel Ssekujja Sebide omutongole w'ekitundu kino mukama wange yanabyogera ebirala. Dr. Joy omuwabuzi omumbejja za Lwango ndi Bulago Hospital Surgery Cancer Institute mu Bwakabaka ne wambuluka otulo ebiri bya weewaawo. Nene bannange bano bonna wetukwasaganya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka Nazzikuno nga bambejjaffe tetuweereza nga batuweereza buweereza naye kati ensonga egobe tulimu wetutakuuma ebyaffe ate ani anaava ewala okutyo bikuuma. Neeyanzisa nnyo neeyanzege okuba nga ndi omu ku mukolo guno okubeera nga nayitibwa n'ebbaluwa okuva mu Orthodox Church. Ne bannange bano bonna tuli bayite nga Buganda gombolola mukulu wa kibuga Mengo Lubaga ate era nga tukiikiridde ne gombolola ya mukulu wa kibuga Mengo Lubaga weewaawo. Abakulembeze bakama baffe basebo tubassaamu ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obukulembeze obwo okutuuka ku lunaku olwaleero nga 3 omwezi ogw'omukaaga ng'ate lwe tujjukirirako jjajja waffe kabona wa Mukama omutukuvu w'abatukuvu mwebale nnyo okuwa ekitiibwa era tuluwenga ekitiibwa na bulijjo weewaawo. Buli omu mu kiti kye beebaza okubeera olunaku muluwadde ekitiibwa kubanga obudde bwe muwaddeyo bw'amaanyi nnyo. Omukolo nga guno bw'ogukola ne wataba bantu tegusobola kunyuma naye buli omu mu kiti kye. Bannaddiini mwebale nnyo mwebalire ddala, abaami ba Kabaka mwebale nnyo mwebalire ddala, ab'ebyobufuzi mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nzizaayo obubaka eri embuga nti omukolo gubadde munyuvu, omubuulizi yabuulidde buli kimu, kusonyiwa, kwagalana, obuvo n'obuddo kintu kikulu nnyo. Singa tetumanya gye tuvudde tetusobola kumanya gye tulaga weewaawo. Mu lulyo mu layini mwenva Omwakabaka Chwa owookubiri be bamu abatandika okubeera nga bakwatirako ku jjajjaffe okubeera nga bamuwa ettaka lino lyonna okubeera nga akulaakulanya obwakabaka bw'omukulu weewaawo. Ssaabasumba Yeronimo, Ssaabasumba Inokendio, Omulabirizi Constantino w'Ejjuba, bakabona abaagalwa b'Oluganda, abaami ba Ssaabasajja abazze wano ku mukolo guno okuwa ekitiibwa eri abalwanyi bekwatangabo b'Obwakabaka bano ne tujjukira olunaku luno olwaleero. Abantu mwenna abatindizze eŋŋendo ez'enjawulo okujja okwetaba ku mukolo guno ogusookedde ddala ogw'enjawulo eri bakadde baffe bano. Nsanyuse nnyo okubalaba era ebigambo ebyo byogedde ku lwa bano bataata bange ne basenga bange benyimiridde nabo wano. Nation gy'oli kubanga ayogerwako leero nkuleetereyo amawulire g'obadde nga tolowoozangako oba oli awo. Kyono omwami okusinziira ku bye tubikudde byonna yasoma okutuuka mu kibiina kya B1 Obadiah Kabanda Basajja Kitalo
wabula omwoyo gwe yalina omungi ennyo yerwanako n'asala amagezi gonna mu ngeri yali esoboka neyeeyigiriza oluzungu era mu biwandiiko bye tusomako n'ezimu ku bbaluwa ze tusomako bangi kuffe tuweewuunya oluzungu lwe yawandiikanga yalugjawa ebiriwo bitugamba nti yalwesomesa bwesomesa n'ateekako n'ennimi endala nnyingi ddala omwali olusoga oluluwo oluswayiri olunubbi n'endala ezimu naddala mu western Kenya eyo mu bulamu bwe yagenda ng'agattiriza nga yeerwanako okweteekerateekera obulamu bw'obuminsani. Obulamu bw'Obadiah Kabanda tosobola kubwawula n'omwami ayitibwa Christopheros Reuben Mukasa Ssebbanja. Buli we tusoma wogezaako okusisinkana omu weekanga nga n'omulala akola ki waali. Era njagala okutwala omukisa guno neebaze abaafuna ekirowoozo ne bagaa nti aha bwe tuba nga twagala okutunuulira abantu bano ku lunaku luno olwanga 3 omwezi ogw'omukaaga tufube okakasa nti tubajjukirira watya wamu kubanga obulamu bwabwe tebukola ki tebwawukanamu wadde n'akatono. Omu njagala mbategeezaako wano nti yali mukoddomi wa munne okusinziira ku byenzize ensomasomako ne byenzije mu bakadde bange bano ensi eboogerako nga kati buli omu akkiriza nti be bapioneers aba orthodoxia mu Uganda ne East Africa okutwaliza awamu. Baali baana ba wano nzaalwa baganda ddala era tugambibwa bye tusomako nti ebimu ku byabatandisa obanoonya okutuusaamu batandika okunoonya obusodokisi emitima gyabwe gyekangamu olw'obufuzi bw'amatwale obwali wano mu biseera ebyo n'engeri abaminsani ab'ebiseera ebyo gye baalinga beeyisaamu gye bali ng'abakkiriza. Bano baali bangirikaani oba aba Church of Uganda nga bwe yali eyitibwa oza n'ensangi zinayika nti bwekyayitibwa. Soma bwe kiti eno ye article eddirira ekola ki esembayo ayogera mu nsonyi bino biri mu luzungu naye kiri ekirabu kyali mu Luganda naye kambisome nga bwe kiri wano aga nti enzikiriza endaikoti enzikiriza gyenzikiriza nga yentuufu eri orthodox ekyakiwandiika ne mu capitolata mu kiramu. Abaana n'abazzukulu abampulira gye mugobereranga. Owuliza statement eyo omwetegereza nti yali yeekakasa bulungi nnyo ddala kye yali akkiriza nga talinaamu kutankana kwonna. Nange nja kubeera mugwagwa bwe mpakanya omusajja eyali amaze okuyita mu kusoomozebwa kw'emyaka egisoba mu 7 kubanga twebaza Katonda Mukama yamuwa obulamu. Kuno kwolesebwa okukwe tekwajja mu lunaku lumu 2 nga bwe tugenda n'owulira omuntu n'ayogereyo ebigambo ne bikusanyusa n'aga nti yatula n'oyatula. Kuno kwolesebwa okukwe kwali kwolesebwa okwatambula myaka egisoba mu 7. Nabwe kityo nno ku famire eno gye mulaba wa bwe mutulaba tuli basodokisi mutusaasirangako kubanga wadde nga twagala nga nikye tukkiriza tukitegeera tukikkiriza naye tulinamu ne spiritual command gy'owulidde wagambe nti buli amuwulira ateekwa okubeera muki musodokisi. Njagala okwebaza nnyo oyo eyaloota eyafuna okwolesebwa eyasalawo oba bukulembeze ssebo obuliwo kati ne mugamba mujjukire ku Bishop's Band.
eriyo bannaffe bangi baŋŋambye genda olabe eddala omukolo gubeerayo era omwaka ogujja ab'enda ya Father Sparta, Bishop Sparta bajja kuba wano bangi nnyo. Nasooka kubisoma mu mawulire omwaka ogwayita neesaba Katonda mpangaaza omwaka ogujja ku lunaku luno mbeerewo ngende e Namuŋŋoona. Najja ku lusozi luno mu mwaka gwa 6 nga ndi bujje. Oyo yali taata wange omuto. Nenzija ne mukulu wange kakati omugenzi Mujimba. Bamujimba be bano. Yoyo mutawani wange. Naye tandika okuweereza wano. Tubadde ne Metropolitan Nakyama. Metropolitan yona Luwanga. Bana be tubadde nabo kuto. Bategeeza bana Bulemeezi. Eklesiya eno yaffe. Siwa jiri bakadde wange. Eklesiya eno yati yaffe. Bishop Sparta ava Monde. Ekitabo gye kiri. Eklesiya gyeri siwa kiri. Bishop Nakyama era naye awo. Siwa kiri. Father Oke Basajja Kitalo naye awo. Munnabulemeezi yabalya nnaka. Dagaya! Wadde no speaker waabwe okumala ebbanga gwangu mukombololee. Mu ngeri bbiri. Bwe tugenza okuzanzika ebimuli wali ne lusooka ewa Sparta omumweva. Naye bakadde abenjagala okubategeeza nakulira nnyo mu nnyumba ya Father Oke Basajja Kitalo. Mwanga agenze Nasali omwo mwe nnali era papaziya yanjagalanga nnyo n'aterekera akawogo baligera najjage eyo naye famire ki famire yange era bano abazzukulu bokka be batamanyi bulungi naye abaana abaalimu buli omu yali agira ki ategeera bulungi. Tweyanzeege nina bingi bye naalyogedde naye olw'obudde naye njagala malirizeeyo kano. Agenda n'enzaala y'akaana ddako nno naye nga nkatwale wa Father Kibooga oyo yali akyali eyo naye nga sikutegeera bulungi. Kamala okwetegereza bakadde bange abaana bano batabani bange tujja bayiira abaana mubabatize bwe mbanga mutujjukidde nemujjukira Father Sparta nemujjukira Father Oke Basajja Kitalo tutegedde timutegedde nti waliwo abatandika era bakakasa ti mbuyinza bwa Katonda ebituli ebyeggulu bijja kwongera okugguka okuyiwa emikisa gya Katonda ku eklesiya eno olw'okubanga mujjukidde abakulu abo bombi nga Kopulia Busembeyi baligenda ebirala nibyogera olala Mukama abawonge. Bamaloboozi kyendabye taata ayiwawo ate nange omwana nenkola ki nenjiwa nange munkubireko mu ngalo kati twebaza Katonda tulaze ekisa ekitagambika olunaku olwaleero bwetukuŋŋanye wano nga 3 omwezi ogw'omukaaga okujaguza Christopher Sepanya Mukasa omulabirizi awamu Nakimandwati Obadiya Basajja Kitalo Kabanda. Enteekateeka eno ekoleddwako olukiiko Ssaabalabirizi okwasa obuvunaanyizibwa obw'okutegeka omukolo guno era mbadde nsaba bamemba abali ku lukiiko olwo nga muli kumpi wano mwandisembeddeko nange wano abantu ne babeebazaako olw'okutegeka obulungi. Bamemba ab'olukiiko olutegesa omwaka guno abala beetooloddemu olw'obuvunaanyizibwa Maama Buganzi, Reverend Father Emmanuel Iwanuka Mutokya, Musawo Robert Musawo abadde wano Nicholas. Twagala
tubakubireko mu ngalo abantu bano batukoze obulungi obutagambika. Alex tubadde naye wano Sipata Sempanja yabadde omuwanika waffe era nga atukoze obulungi obutagambika mu nteekateeka yonna okulaba nti ssente azikutte bulungi. Tebo Ssaabalabirizi tweyanzizza nnyo omukisa guno ogw'okuba nti 3 ogw'omukaaga tukuŋŋaana wano okuteeka ekitiibwa mu bantu ab'ekitiibwa kubanga ddala ffenna abali wano tuli wano era tuli gye tuli abasajja abo ababiri tetwandifunye mu kusoosanga kumanya bukristaayo busodokisi ate n'ebirungi byonna buli omu bwabifunyemu nga bwasobola okwetunulamu. N'olwekyo okubateekamu ekitiibwa tuba ffe twetaddemu ekitiibwa ate okuba nti tubafuddeeko ddala kiba kya nnaku. N'olwekyo twebaza enteekateeka eno tusaba egende ng'egasiwa mu dayosesi naddala dayosesi ebbiri kati zetulina esatu tujja kuba nga twongera okukubaganyako ebintu tulaba buli mwaka dayosesi etwala obuvunaanyizibwa obw'okutegeka omukolo guno. Twaka kati tuli wano tubajaguza naye ng'olaba nti bannaffe abadayosesi ebbiri tebasobodde kuba naffe. Twatulowooza nti Ssaabalamuzi anaatwala obuvunaanyizibwa okubategeeza n'okulaba engeri Bassaabalamuzi gye baleramu ensonga eyo. Naye tujja genda twongera okukirongoosa naddala kati nga tuyita mu foundation egenda okutongozebwa okuwandiisibwa tulabe engeri gye tugenda nga kigabanyizibwa. Tusobola okugamba nti omwaka ogujja dayosesi ekkulu egenda okutwala obuvunaanyizibwa okutegeka ngera bannaffe bakola. Omwaka omulala ne tugamba dayosesi y'Ejjinja. Ne bwe tuba tusigadde wano mu dayosesi y'e Kampala ne tugamba nti St. Nicholas omwaka guno yegenda okutwala obuvunaanyizibwa oba abeddege batwala omwaka guno. N'olwekyo tugende nga tukitunda mpola mpola naye nga buli mwaka twongera okukigaziya. Nebaza nnyo bakabona abasobodde okubeera naffe wano tetunnaba kutegeera ddala neeyisa yaffe nga bakabona. Ssaabalamuzi akyatudde naye nga bakabona bakoze eki? Bakabona basituse kuba abasinga babeera wala kati obudde buba buziba naye nga byonna tujagenda nga tubitereeza bakabona okukunga abantu kubanga abantu gwe mukolo. N'olwekyo twagala okulaba nti bakabona batwala obuvunaanyizibwa okukunga abantu baabwe mu busumba bwabwe kuba nti ensonga eno bagyongeramu amaanyi okugitambuza obulungi. Waliwo bwe mbadde njogera nabo ne mbaga nti Ssaabalamuzi tetujja kujja wano myaka mingi nga tukola memorial service tujja ku memorial day. Tujja kulaba nti tujja wano nga tujja ku feast day tetujja kubajjukira bujjukizi na kubasabira wabula tujja kubajaguza ate nakwegayira bo bakole ki basabire ffe we twagala okutuuka eno ereme kubeera memorial day wabula efuuke ki efuuke feast day. Ekyo ne bakitegeeza nti bano baba tebakyetaagisa kusabibwa baba bagenze mu lugo lw'abeesiimi n'olwekyo ffe tusigala nga ffe twegayira ki essaala zaabwe. Ekyo kyetaaga nnyo okutegeera obulungi tusobola tutya okutuuka awo. Olwofaaza gwe nadde kubaganya nakati okubakolera feast day bamale okubalangira ne nga nti lokale ffe tusooka okubalangirira. Tebajja kubalangirira bali nga ffe bannannyini bo tetukoze eki tetusoose kubalangira naye tubakaka bukasi bali nti abaayi bano mubasukkulumye. N'olwekyo twongera okukirera Bassaabalamuzi tujja kisindika Bassaabalamuzi tuleme kujja wano buli mwaka nga tukujja wano lwa memorial day eya Sipata n'Obadiya wabula tujje wano nga tuze ku feast day ey'abo abantu abameka abantu ababiri. Nnyo basebo ne bannyabo engeri gye bannanze ng'omuwanika sirina kyamaanyi kye ngenda kwogera kyamaanyi okujjako okwebaza bye yasobodde okukwata mu nsawo n'atuwaayo akantu akatono k'asobodde olw'okubeerawo kw'omukolo guno. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege era tusaba nti nga bwe tuli batukomyewo omulundi omulala temutwekanyanga mutwanirize nga bwe mutwaniriza luutu eno tusobole okulaba nga tujjukira bajjajja baffe nga bwe tujjukidde olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege.
katwebaze kwaya ezibadde wano ezitusanyusiza wabaddewo ddala obutakwata webale nnyo webalire ddala sinaba kwerabira oluganda naye kyalina oluganda lutonotono kubanga kati njogera lwarabu nyinza okubabuza nti itakwesi tamamu abaana byebuliko banange oluganda njala tuludda mwebale abatesetese mwebalire ddala era ngenda okugamba bejuba nti mwakoze omulimu munene njagala kwebaza taata waffe Metropolitan Hieronymus banange ye kenyini yeyetandise bino omanyi oluusi twagala nnyo okwebaza abantu nga bamaze okufa naye si kirungi kirungi tubeebaze nga bakyali balamu taata weebale omukolo guno njagala kubalakira akagambo kamu kali mugundi mu kitabo kya John essula 17 okuva ku lunyiri lwa 12 n'olwa 13 the unanswered prayer of Jesus. It says, Father, let them be one as me and you we are one. Akantu ako kakulu, let them be one. Naye one banange saagala muntu kugamba tino nze ndi wabadia nze ndi wa Sparta oba nze ndi wani oba wanajama singa njogera kati nyinza okugamba nze ndi wananyoma oba nyinza okugamba ndi wa Michael Kisembo yimirira bakulabeko omunayingira mumulaba omusajja mumpi nnyo naye alina amagezi amawanvu twali tusomera mu seminare z'abakatoliki nga twagala okwogera ku kigambo orthodox obunajja wano musajja wa Katonda oyo yentroducinga owa Theodoros Najja. So a foundation yeyo foundation Bishop Najjama natandika okujigiriza nga tulina evening classes emange eri okuva kwolwo Bishop Najjama nambatiza nafula dikoni nafula kabona kati nange nyinza okugambira nti wa Najjama naye Najjama yavaawa mukirabo alina we yatandikira then kati ndi Sudan, South Sudan naye abamukumu abatuuse Sudan mumanyi Sudan gavete ngetegeeza kyo muntu kubeera ekyo abali wano mu myaka y'ekinaana I think you know what it means gokola pastoral worker popcorn gaziyitangana ebyo tuliko e Sudan naye kati ngenda okutwala ekifaananyi kya icon yiyo kwamba eyobadia era kisempo yajingulire banange mwebaze kumana era ngenda kugitwala nga icon ngiteeka mu kereziya nti banange ono y'omukubo nyimirire wale wali kuwaabo era ndi mukusasanya Orthodox mu South Sudan kubanga egudi eriwa e foundation ekuva mu Uganda njagala kwebaza abapoliisi abali wano abakume dembe mwebale nnyo na mwebalire ddala n'abalala abaze banange mwebale nnyo mwebale kugumukiriza Abaorthodox bagambye tutuli batono naye Abaganda bagambye batono balondera mu ki kimumanye Luganda balwanira omusanja kyekyo kyennyini katugende mu maaso n'okulwanira omusanja bagambye nti ddala Abaorthodox gye bali muyimirire tumaliriza omukolo Tewali omulala
Mukama obuiza otusasire. Ayi Mukama Katonda tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ekyo tuwadde Mukama. Tukwebaza olw'okutuleeta wano nga tuli balamu, era tukwebaza olw'ebirungi bye tufunye wano. Tusonyiwe byonna ebitukoze ebyetusobyeko Mukama, tusonyiwe. Tusaba kati tuddayo mu maka gaffe Mukama Katonda. Tusabira abafamire zaffe zibeere n'emirembe. Tusabira abo abali mu malwaliro, abali mu kubonabona Mukama bayambe. Tusabira abo abatalina kyakulya Mukama. Tusabira abo abali mu kuzika abantu baabwe Mukama abafiiridwa leero wano tuli musanyu, baliwo abo bali mu kukaba Mukama. Tusaba bakate ku Mukama. Tusaba Mukama otutwale bulungi, tugende tutambule emirembe, tumanyi nti omu makubo mulimu accidents, mulimu buli kintu kyonna Mukama. Sabira abantu bo bano Mukama okubatwala emirembe, batuuke gye bagenda nga balamu, era bagenda mu maaso n'okusaba era n'okwebaza byonna ebikola. Ebyo byonna tubisaba nga